Embere ya lockdown. Enyizi za banabitone bangi nnyo era nga mpoza abamu ku bantu abasiza okubeera nga bakosebwa be bantu omuli ba MCs abayimbi abato aba promoter mbozi ne ba comedian bwe batyo kati kafuge batandise bagenda bagwa kalo ndi bwe kabeera nga akalo ke kawempe ndi muyimbi ki ave kawempe ndi kamiyoli bamuzala kawempe maganyo ndi bagenda bakonkone wa kitaawe basobola okunoonyaako balabe oba bawayo kokulya kale nno enkawefu bono yatandikidde mu Kira municipality era ng'eno kawefu bono yakulembeddwamu mwana mulenzi Sonko owa Good Talent era lekisobodde omufuna. Erinnya lyange nze Sonko Muhammadi ndi mukulembeze mboyogerere w'amawulire ku kyalo Wall Spring n'omuluka gw'obwoyogerere ntwala ebyalo 12. So tuyina association ey'abavubuka tuyina Good Talent mulimu ebintu bingi badansa abemusi ba DJ n'abantu abala tuyigiriza abana okukola videos ebintu bingi bitukola mu Good Talent okulaba nga abavuka bafuna ebyokola baberenga tebanyigira mu bumenyi bw'amateeka kati embeera ya quarantine coronavirus atawanyiza amawanga mangi nga mwemuli ne bweyogerere mwemuli Uganda Kira municipality okutwaliza ewamu katufuna abantu bangi ngaffe abakulembeze abajja gye tuli nga baagala ebyokulya embeera balemeredde quarantine yakwatira gundi egindi nange munyambeko so nfunye ba dansa abangi nfunye ba promoter abangi abali mu bitono abavubuka ng'omukulembeze nkulembera abantu bonna ngabajja yes boyogerere Kinya Kamuli Road awo wonna n'okukona ku banda n'okukona pake namamba bomukiri ku bonnawo kati so nga bajja mbagamba tukoze tutya Sonko gugutulira alinganga ow'amaanyi mu area eno ne mbagamba baganda bange ekyokola kyangu nnyo nange sirina ssente nange nentaaga buyambi kuba nange abantu bangi abantukiridde tunoonye buli ewali omuyimbi gwe mumanyi asula muno akuze nammwe muno kuba muba promoter bamupromotinze muba DJ bazanya music wabwe namana akola kinafuna mwaka sente natandika okumentioninga abantu ab'enjawulo omwaka gamba mubadde muri mukafu wa kunoonya abaana abayimbi yes abana ddala ba celebrity yes abakulidde abazaliddwa mu Kira municipality kakati nno tutandika okubanoonya ab'enjawulo era tuzudde bangi nga bwe bali mpaso kompetisi y'abamanyi katutandike n'omuntu ow'amanyi nzo kubanga akulembera abantu bano ngasula mu Kira Eddie yawe sentamu mukulu wa Bobby Wine asula Kireka okuliraane wa Kabaka ku primary radio yawo wansi tuyina Karuka Sita asula na mugongo tuyina Viper ranking ali Kirekania Club Victoria yao tuyina Rachel Ray era ina manager we bamuyita manager Saka wa Club Victoria awo tuyina Baza wanuwa management tuyina Vinka akulidde Kirinya era bazanyanga bonna tuyina Kireka boy Sean Lemoni oyo naye ayambuse ko wagulu so bana abayimbi aleda Sean Lemoni seba ina mko kusinga kubano kubasinga da cheya tayali bade ku list yange so nabala mentioninze nenga we muri bangi mwemanyi mukiyokoleseyo akula mani baila we kula mani ebanda okula mani mwana weka mu yes so baganda bamwe bangi ababayambeko mukulaba nga ba promoting music ba DJ upcoming nze bendike sawa yakakati abazanya mu bifebi ebyenjawulo abayina ka flash nga atambuza labere ku library abo libraries abakola bu mixi bwawe ekintu ya misolo kola kinga kigenda mu maso mwagezezako okusingana ku bantu abagomenyo tugezezako okusingana ku bantu bano nga abavuka babadde bangi tugenze tweyawulamu twagenzeke wabavinka ewaka Ekirinya wabavinka alhamdulillah embeera simbi kwa bali mu kikomera twalembera n'okulaba munda omukozi yazze netulemererwa n'ayita maama wa waka batugambe senga wa Vinka najja nagamba si esawe tufu okulaba Vinka oluvanyuma n'ama n'atugamba nti Vinka taliwo ne Vinka yabaddewo because yakubiddwa ku simu nagikwata ogwasoose n'agijja kunagiwa omulala naye tetukirina buzibu because zino kyamukikolebwa mutima mulungi ekyazzeko zabadde Embwa ne tweyongerayo ne tutambula yes ozira bikasa tulite yawo tujaga tubaba tutedenzo basi tulite yawo babekengedde mwizo bamutambuza obulwadde anti kuba naffe tebatumanye nedda twale ne sanitizer tulina maski tulina gloves atenga tuwewadde amabanga distance twale timu yabatunga 17 tuwewadde amabanga netubane tuyitamu mu bwoyogerere tutu omukasubi tugenze paka mu buto ewa Kasada John Black yakulira Kazinga bw'obokkirira walo ne bakola tent
ku mukono oguve Kampala ngudde mukono kadde sadawo yakulira era azannye ne banne omonga mwali omu Katonda namusukulumya ku madana yambuka waggulu tetuwamusanze yewaka wabeera abakozi be n'oluvannyuma yamaze najja Kasada alina empisa yarespondize mangu nnyo najja natulaga natugamba ndi kunteekateeka eyo nagiwuliddeko mankubidde ku simu yabadde n'ebbaasa natulaga ng'ava ku checkinga Akawunga era atusuubiza nti anytime Akawunga kagenda kujja ku ofisi ya Good Talent ba promoters ba DJ n'abalaba upcoming basembere babeere nga bakola ki nga bafuna ku mmere eno kati awe twakomye obudde ne butuzibako naye nga abantu bali bubi nnyo enjala abayimbi bonna abasoloomo mbakubira omulanga n'omuntu omu yenna alina Katonda gw'asuumuusizza abalina ebifo ebisanyukirwamu ebyenjawulo muve twegatte wamu tukuŋŋaanye emmere ku ofisi ya Good Talent tubadde ku nteekateeka nga tugenda Wasaka wa Victoria tugende kuba Cheers tugende kuba Pulnesti bangi mwebali mwenna tujja twalibadde tutukola kino kujja kubaleebeeta naye abantu bammwe tebajja kufa njala nga weemuli kuba bano bebantu bamwe abakola kyokubiri emmere eyo mugifuna kigamba mugikubiramu ebikonde mwali obuzibu obuli enkaana ezikyali mu ba DJ eno tejja kuba mu bikonde mbuuza lwaki bano abantu tuli organize Good Talent egeza kulaba nga eteekateeka abantu bano ne bakumakuma era nina listi y'abantu abakunukiriza 10 gye twakamala okuwandiika abalina okuweebwa tulina listi era y'abantu ekunukiriza 10 y'abantu abalina okuba batukole kye batuwe buli muno wabaze natuwa ekiro nga 10 ensawo y'Akawunga tusobola okubagabira tugendeko katuveko katono ku ludda lw'abayimbi ne bapromoota ne bandi kakati ate ugambe oli mukulembeze ku kyalo ndi mukulembeze eyo yenyi mbeera eyimiridde ety abantu ababulijjo mbeera nzibu nnyo wenviriddeyo mbadde ne chairman wange Bukenya akeera munimiro musajja mulimi nga luwo omwana gwe batusuulidde wa myaka nga 12 bali balaba coronavirus atabuse ne bamuleeta omwana agamba badde abeera ntinda ne bamutuusa nga mukireka ne bamulekaawo omwana bamujja ntungamo ne bamuleeta jasitula omwana embeera bwe yatabuse ne bamuteeka eweru natandika otambula ne bamuddukako oba yabuze bubuze nedda mwana teyabuze mukulu asobola okwogera emmere mweyogere tennaba bwe bayingidde mu Wakiso bagabyeko ekatooke bali kasokoso bamaze wiiki namba wabalemeredde ebigambo bisembayo eri abayimbi bigambo byange ebisembayo ekisooka kya byonna abavubuka tukole nnyo ebintu ebitugasa nga ayimba nnyo dansa zina nnyo n'omulakola nnyo tuve mu okwenyigira mu bintu ebimenya amateeka lwaki abayimbi tulina ensonga egamba nti ndabye gundi anywa enjaga w'amaanyi nanywa enjaga nfuuka embwa oyo muganda wange ogenda gwe eddalu nga tonnabakona kufuuka oli ono ye wolokoso mu awo nange nenvimba mwana. Hello Renzo, how could you? Angie, what's going on? Hello musajja oyo nali mwana. No, Ramesh, you broke my heart. Biji, fogo, byonna mu kibatu ky'engalo zo. Funa ebyakabi mu Uganda, Nollywood, Bollywood, Hollywood, sikatuni, emiziki, ebyemizannyo, Airtel TV, ensi eby'amasanyu ku ssimu yo. Awatali kusasulayo yadde akasente konna. Genda mu Google Play oba App Store owanuleka app kabwereere. Airtel, the smartphone network. Kati tolumwa nnyonta ku weekend nga amazzi ga Wava Water wegali wefunira amazzi ga Wava Mineral Water ogeme nnyonta kati osobola ddala okugafuna okuva ku bbalaza okutuuka ku Sunday ng'oyita ku namba zino wammanga noti 794 757 778 oba 0756 190 669 oba noti 779 880 284 oba weeleza email ku sales@wavawater.co.ug. Wava Water, my choice. Ekiseera kino gulwa omuti gwa sabbuuni owa White Star ofunireko grams 45 eza magic ku bwereere akadomola ka lita 5 aka Fortune Gold nako kagirako mils 10 eza Fortune Butto so nga half kilo ya Kimbo oba Cowboy naye girako ka sacket ka Fortune Butto aka mils 10 ka bwereere genda mangu ku dduuka oba supermarket ekuli okumpi ng'omukiza guno tegunnagwawo wonna wooli mu ggwanga. Wangula kakadde k'ensimbi mu kazanyo ka kandadde ofune million gula eŋŋano yadde okebere mu kipaketi ojje mu kuponi kodi gy'osangamu ogiwoleze ku 8 noti 8 olwo ofune omukisa ogunaakuwanguza akakadde k'ensimbi mu kalulu akazanyibwa buli wiiki abantu 20 bafuuka abawanguzi mu kalulu akazanyibwa ku TV buli wa Sunday million 3 zeziwangulwa ate n'abeetabye mu kalulu abasigaddewo ne beewangulira emitwalo 2 mbagirawo abawanguzi bajja kuibwa ku noti 777 22 33 36.
abaagalwa abo nga beekumidde awaka obulungi naawe bakume nga bayungiddwa ku mukutu ne Airtel Voice Bundle okimanyi nti osobola okutonera abaagalwa abo Airtel Voice Bundle yonna gy'oyagala kubwerere iye nyiga bunyizi *679*7 oba *M00*226# kati olyoka olondewo ku bando eya daily eya wiikire eya buli mwezi zaaweze oba night bando yingizaamu nnamba y'essimu eyoyo gw'otonera kati salawo okukozesa airtime oba Airtel Money okusindika Airtel the smartphone network. Kuchenda musanva kasisa satu femu mwa Radio Simba empologoma enunja edembe tuongera kubuzaako gwagitumbudde ne tugamba nti osobola okwongera okutubeera ng'otufuna ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Afcloud osobola okutufunayo Radio Simba TV Bokati TV ne KAKALAAMU Times ate mpozi ne ku website yaffe osobola okubeera ng'otufuna bulungi nnyo eyaffe mweffe njagala okubeera mpozi nga mbabuuzaako mwenna abatufuna ku online njagala okuba nga mbuuza ku Paulo Dungu London ogamba otya Eri Mutesasiro ogamba otya Shanizi Banenya Babra wali London ogamba otya ne mbuuza ku Paul Nsubuga ogamba otya nembuuza ku Serwadda wali UK omuyinza omuyita Rich Martin nembuuza mpoza ate ku Rashida Nakabonge ogamba otya the Bank of Uganda ogamba otya Ntege Emigadde ogamba otya then n'ababodaboda mwena batuulirizaawo emigadde mbabuuzaako nnyo Danz ku Mike ate David omusirikale waffe naye agamba ku wali atumbudde nnyo Promoter Juma ogamba otya SN Powers ogamba otya Cash Madam wali South Africa Johannesburg ekintu so yakitambula ddala bulungi nnyo ndowooza n'omukulu wandibadde omubuuzaako mwennyini Danex ogamba otya ebwayise kansala to be mukulu kibwalo gamba naye akuweereza n'agamba nti ku WOLOKOSO kwali Roger omukulu atu kubuuzizaako nnyo omukulu Kavuma Joshua oli mutakyawo nembuuzako ku Ahmed Kawaida nembuuzako nnyo ku Enoka Management kubuuzaako nnyo Boy Busungu nembuuzako nnyo ku mwana mwezi amanyidwa nga Brian Sako Nembowa mwe bali kwata amutumudde empologoma ennungi ey'eddembe ono bamuyita King Nelly agamba mu Omuyimbi naye amubuuzeeko nnyo atumbudde empologoma ennungi ey'eddembe Raymond ogamba otyawo Amira abuzeemuko Raymond yamubuuza simanyi okay kale nga tuvudde ku mboozi eri gye bakutegeezezaako nti no olunaku balumazeko nga bali mu kubatenga batambula okubatenga banoonya ku bayimbi abawangalira mu kitundu ky'ekireka eyo era nga noono gwe ngenda okutegeezaako y'omu ku abo badde ku lisiti ey'abantu abawangalira mu kireka nga bayimbi abandisedde okubatenga bayambako ku bayimbi bannaabwe abato sako nabo bapromoting omubali Kulaman agamba nti Sonko agenda okukira oba Kulaman agamba nti omuyimbi ono Sonko nga y'okubatenga akulembera banno okubatenga bayingira ekitundu ky'ekireka okutandika okunoonya akamere kaneeno Sonko teyasoose kutwebuuzaako nga ffe aba WOLOKOSO kubanga eboga bujjukira bulungi nnyo juzi wano twakuwaako ku munywanyi ono omukulu amajina ga Kulaman ng'alajjana olw'akamere okubatenga naye agala kamutukeko era kabula kata ku kamere Alex Wasiteroko aba Radiant TV Presenters Association sako n'abawujja ke batuwa kabula kata naffe tukwateko tuwe ku munywanyi ono kubanga bambi naye ali bubi nnyo ali bubi obuzibu obuliwo sinaba bakigenda sawundinga bubi naye nga njagala kukyogera mu kulambalamba era mbadde nina kyali wange nakatindi naye bamuyita Ryan DJ Ryan namugamba mwe DJ n'abantu abalala lwaki mulowooza mbwe embeera eno bwe yajja yasanga abayimbi balyoke okitegeera olw'ensonga sola njagala okutegeeza nti ennaku mwe bakola ssente abayimbi ezisinga okukola nga n'omuyimbi atali mulungi atirisikola olunaku abaako ne shemu babiri kyebayita Christmas kyebayita Easter kati zino endala ezijjako nga boonawulira nti Good Friday oba Easter Monday oba nga boonawulira nti Boxing Day oba Fast ezo zeeyunga mu bweyunzi naye nga ziri ennaku z'enkozi kati olwedde abayimbi kino ekintu kyagenda otuuka nga Easter ebulako weeks nga 2-3 omukulembeze n'ayimiriza ebivulu nga ne bw'oba wakuba deposit obadde tonnamufuna okusinziira ku Kulaman Kawooya nga mwana wa mukireko omwo yagamba n'ekirala abasajja bano baleke kulowooza nti bo bafunamu nnyo nabo bennyini nga bo badijje n'abalala nabo abayimbi bakolererwa kubeera mpozi nga basasulwa ekyokubiri ye alinamu bakyalibe ab'enkizo abadde nga abakubira n'ababongako mu magezi oluusi n'abayokyayo
kati nga Kulamani nze barayani bano banjulira badijji abamu waliwo badijji abanjulira nga Rayani Alan XP waliwo gwe bayita Abekafu waliwo badijji abamu okitegera nga bwe nkusanga nkwokyayo pennina okitegeera nti ne Akawunga nkagula okitegera kati awo ekirekayo boogera buli dijji namukubira dda ku ssimu ne mubongako mweno piriyodi okitegeera buli dijji manyi n'ennamba z'essirina okitegeera nabonga ku depo akola mu Pronest nebonga gwe bayita Neri akola mu Pronest ne waliwo ne bapromota abaana batambuza music wamwe MC anti bapromota ne ba MC balina okumanya nti mwana wa maama ffenna tukolera kusasulwa tukolera kusasulwa nga tetunnafuna kati awe ebbanda kirekalo kyalo ne bamuyita promota Juma namukubira nejjo namukubidde netunyumya ngera mubuuza mwani embeera nekuyisa etya nejjo namubuuziza nga promota Juma embeera ekuyisa etya netwogera naye era oli ne bw'aba ali bubi nnyo okitegeera nawe oluusi oba oli bubi ng'onoonya ekyomumukolera okitegeera Sonko owagulu talenti yalabye bukukomawo nga talina yadde akantu kafunyeeyo bakira ageze ogenda mu bagagga abasinga mu kitundu kino okubagendamu nga Kulamani yagendayo dda okunoonyayo kukokulya era bw'atyo naye nga bwe yagenda gabane Sonko bwe yagenze n'akomerawo atyo ne Kulamani bwe yagenda n'akomawo nga talina kafunye mu bagagga be basubira nti bamanyi mu kireka nakubira manager Victoria omu ku bantu abamanyi mu music industry y'okukireka bbanda bweyogerere bamuyita Saka mu kitundu kyeyo nemugamba Saka ne mwana tukoze tutya ku mbeera eno nangamba Kulamani nze ndi wakasiri nakireka kati nengezako okubira ku bantu like nze nabulwa bwe tutuula naye oba omuntu agamba Kula mbadde n'ekirowoozo bwekityo kitegeera nze ekinkubisisa abantu nga mbakekingako olaba waliwo akazanyo ke tuyinza okukolawo Kulamani agamba abadijje bano baleke kufuula bayimbi kiso kya mbuzi bo tebaaliyo e China nga akawuka kano kakolebwa bagamba balina abantu bebatuukiridde abamu abamu balemedde obatuukirira naye kati biyonnyonnyola singa abaana abo mubawa obudde ne babatuukirira ne mubibanyonnyola nsuubira basobola okubategeera naye mbu temubawa budde kubanga bagenzeeko like oba wa Vinka gy'abeere oba wasengaawe eyo baba batutte entyagi n'embwa nze nga Kulamani njagala kubuulira mazima ntene embeera kobe promota kobe DJ kobe akola ku radio station oba ku TV otegera tulebe tekwata kubaako gwe tugikwasa kuba kufenna tekuli mu China yayiya kawuka kano okitegeera like kufenna tekuli yali mu factory nga akawuka kano kakolebwa fenna embeera yatugwira neze ngenda n'ensanga omuntu kati waliwo makanika wange nkanikire molota yange ankubidde olwaleero nangamba Kulamani kwenga sinnakulaba kubalina kye bawaayo nemuga kati gweze nga gyewo buli lunaku nenkanikire ewuwo nale bwe mba nkola saavisi enkubira ggwe omupiira nebagunjanekako nkubira gwenga gwe wankoledde kinze nga kilayanti wo akuwa ssente buli lunaku ng'alya ngaazi kumuzizaako nnyo Ssemugenyi Siraje munasinga balekwate bwetumbudde empologome nungi ey'eddembe alaki Kulamani agamba nti okuyamba yandibadde bayamba naye n'obuzibu we buli nti abavu eri abavu gye bagabira obuwunga naye tebanaba kwekakasayo bulungi ng'abayimbi oba yalabye wawe bagaba ne butatuuka ze naawe ate n'ekirala ebintu babiwanvuya bagenda ne bakwata ebintu ne bagamba simanyi otwala ku Prime Minister's Office weyabayo omukisa okutwala ku Prime Minister's Office ate ebintu ne bitakomawo wammwe nagwo weeguli that's why gwe mbadde nkwatirako ssekinnoomu ontegera tegamba nti ojja kukwata akantu ko katugeze Kulamani okutekute obuswaziswazibwo obuzeebuze Akawunga oba bukyero okitegeera ate obutwale ku Prime Minister's Office ate babugabe ekyengera nagwo oba toyagala bugaba kira oba otegeera point yange okimanyi sula ekyo ekintu weekiri nti Kulamani tusobola bungi otutuula ne twekuŋŋaanyamu ne tugamba tufunyeyo akakadde okitegeera katuweeko kye tugula ebijjanya n'Akawunga n'obukyere tubugabane okusinziira ku Kulamani era yagamba ayambyeko wadde nti ekintu tekinnatereera kubanga alina ne DJ eyasiisira ewuwe bayita DJ Rayani ng'embeera egaanye okubeera